Right, nga tuvuze eri wa full figure n'omukyala Catherine Kusasira ate tugudde ku mwami yayimba nzigita atusaka akabaddira mu ssomero sina ddoboozi bulungi but banange bamuwadde 6.6 billion nga zakugabira anti ali chairman kitegeera chairman waba host ba waiter ba promoters ababategese ebivulo so batuwadde 6.6 billion anti nange mwendi ndi host ositegeera ndi market yawo so bamuwadde ze sente nga ino zigabanyamu buli muntu afuneko kitegeera embeera eno teyisiza bulungi nnyo ba waiter ba market ya ba promoter ababadde bakola ng'olina kati ababadde bakola nga ba promoters ng'olina receipt kubiza omwami Ragadi waliye esente azirina abagenda kubanga kuwako omutima gwo naye nsagala mwogerako kwogera bingi nnyo mwagambe Alisha alimba bamuwadde 6.6 billion so njagala mwewulireko Ragadi atunyonyere mu nsonga kali mu pipeline akasente bitwala tusaba akasente twakasabira bantu tebasoka kulira gye kajjira tebasoka kulira gye kava tebasoka kulira plan yako ne bakugeddeko nnyo okusinga ne speed yako gye katuukiramu akasente kano government bebegenda okuwa abantu sente ziyita mu system cabinet etuula parliament approvinga sente nezigenda mu bantu bintu bingi bikyatambula sente cabinet yakkiriza ddala kituufu bannabitone balimu obuzibu bannabitone bali mu loss bannabitone bali mu maziga era ne bakkiriza bagenda kuyamba bannabitone tulinzeeko just a few days to come sente zibeere approved by parliament zisobola okugenda mu bantu okuyamba abantu abali mu berembe ate zino eŋŋambo ezigambibwa nti mukatuuse ddala kuba tebannaba kwogera kirungi nti era oyogedde eŋŋambo nze kennyini nze chairman wa Uganda National Culture Forum ekola kulaba nti abantu bafuna obuyambi mu gavumenti bannabitone so omuntu yenna bw'aba ayagala okwogera ekigambo kyonna ekikwatagana ne ssente atamaze kwebuuzaako mu line ministry nga minister of labor and gender atamaze kwebuuzaako mu cabinet kumanya cabinet paper yayogera ki tosobola kutandika kwogera ku ssente zotomanyi era mwana babbanga eryayita abantu batandika okugamba abayimbi bannaffe bennyini sente ziraka zaavaayo sente kiraka baazifuna tebibeera bwe bityo ebintu biyita mu mitendera sente ze bazigabanga mu nnyo sente zirina kujja ensi yonna emanyi nti abantu bonna bagenda ganyulwamu jjajja okusinzira nga akasente katuuse mugenda kagaba okusinzira mitendera ki kuba bannabitone bangi okusinziira nga we mwayogedde mu bungi bwabwe wetewewunyangako nti keke gye basala ku mbaga enkanana abantu bagenda ku mbaga keke bantu naye buli omu alyako era ojja ekyegendeze ku bantu abagenda mu mbaga abantu abatula ku butebe babeera abagenyi abayita abantu ababeera wabweru bazze okusunga embaga oba okujja nga tebamanyi nti mbaga weeri siba bayite so abayimbi bemanyi abazanyi ba firimu bemanyi abawandiisi b'ennyimba bemanyi bakomedian bemanyi naye ekisinga abasinga bali mu bibiina jjajja okusinziira nga gwe akakulembeddemu akasente kano olowooza tekikwogezeeko bubi ne bagamba Ragadi yatubbye ebigambo by'abantu bw'oba nga olina amazima g'olina oba nga olina amazima g'okozesa bwe nali nsaba akasente nakola na ttiimu sakola nzekka nina Uganda National Culture Forum ttiimu y'abantu abategeera ebitone by'abantu ate bannabitone tewali yerimbiseemu temuli bano bannakigwanyiza abaveeri nga baagala kuyiyiza abantu oli eri ovuga booda nga oyagala kufuuka boosi wa taxi oli eri ovuga taxi oyagala kufuuka boosi wa booda kati abantu bano bali mu Uganda National Culture Forum mulimu abazanyi b'emizannyo mulimu abarecordinga movie mulimu ba movie actor mulimu abakuba amataali mulimu badansa mulimu abayimbi ba gospel n'abasajja so abantu bano bonna balina messages bazzayo mu bantu baabwe bakulira okubeera nti ekintu kino si kya Ragadi kya industry yonna twalabye abantu batandise okucomplaininga nti sente zino already zitandise ofunamu enkenyera nti zinabbatuukako nti essaawa yonna tezigenda bbatuukako zigenda sigalamu mu abanene emmere gyotonnafumba eyinza oti kuwunyirira bwettooke bwelifumba amazzi nga mwegali bulungi teriwunya naye kyoyagala okuŋŋamba nga tonnasiikisa butto oyinza okuwulira akawo k'emmere akati lwaki omuntu atandika okwogerera kyatannalaba lwaki tutya nnyo okufa nga twagala okugenda mu ggulu tonnafuna ssente tonnaba na kuzirabako naye otandise okuwulira ekintu kikuwunyirira ye problemu ya Uganda nti omuntu agezezaako initiative okulaba nti abantu bafuna obuyambi
naye ate waliwo omuntu omulala ye alwana okuba nti abeera part of okuyonoona obuyambi n'abantu batannafuna. Yes. Abantu balina ebibiina bingi tugeze nga otugamba ba DJs waliwo ekino waliwo kiri abayimbi nabo balina ebibiina bingi. How are you going to make sure nti sente zino zituuka ku bantu abatuufu ziremebeera mu bantu baffe? Anti ebintu bino bya mutaala sente tezigenda kuviirayo mu kamera mugundi mu kamera bya kulikodinga. Sente zigenda okuvaayo nga bannamawulire wemuli. Sente zigenda okuvaayo nga tugamba nti ba DJ ba Uganda bonna balina omulamwa bwe bagendako okubagatta nti ba DJ be bano. Yadde nga ba DJ abamu beeyawudde tewali gwe bajja kuwaayo yeeyawudde ku banne. Abantu balina kubeera wamu okulaba nti tugenda okufuna obuyambi buno. Obuyambi buno bwakuyamba bitone by'abantu kudda ngulu. Klabu bali baziggala, ezo disco bali baziggala, amabaala bali bagaggala si mu bugenderevu, bagaggala lwa bulwadde obwajja. Bwe babiggala ebifo byonna babigula ebisinga, amalwaliro bagaggula, hoteli zaggulawo, naye ebifo ebimu bano bannabitone gye bakolera byo byagaana. Teri muntu ayinza kurekodinga video kati, teri muntu ayinza kuyimba luyimba mu studio, teri producer agenda kolera muntu, teri muwandiisi agenda tunda luyimba nga tewali alugula. Kakati abantu abeetaaga obuyambi kubanga industry eno emiridde ku bantu abo obwongo bwabwe embeera yaabwe. Mulidde abayimbi bangi nnyo badduse mu mayumba tebalina rent. Ekyo abantu baseka busesi baagala mawulire mabi. Mulidde abayimbi bangi basibiddwa lwakulya mabanja olw'ensonga kyabadde akoleramu tekikyaliwo. Negwo akola mu arcade osooka n'olindako omuyimbi ono nate gw'owuliza music we abeere ng'obulamu bwe bulungi ng'asobola omukyala asobola okugula paadi omuntu asobola okugula emmere gy'alya. Bwegamba tubayambe kubanga obulamu bwe abadde bamanyidde kuyimba tebakyalina kye bakola. Abadde bazanya firimu talina wagizanyira. Kakati bantu bano singa bayambibwa industry ojja kusigala nga nnamu. Si kubayamba nti bagenda barekodingira video kati. No. Bagenda bayamba okulaba nti nabo we balinga abantu bakyakaaba olwaleero nti waboda badde akaaba bo baba batane bakola. Abataxi bali bakaaba batane bakola. Ne kati saasira omuyimbi omuwandiisi wa firimu omuwandiisi w'ennyimba babonabona kyekimu. Mwawulira president bwali ayogera yagamba nti abasomesa ngenda batirawo biliyoni bweziti kubanga nabo amasomero maggale balina okubayamba. Kati nga bwe bayamba abasomesa balina okuyamba abayimbi kubanga bye bintu ebiggale. Waliwo sente z'aba promoters zo bagenda zigaba ne batya okulaba nga buli omu eyafiirwa mu bivulu afunako omugabo. Andi kintu kyangu nnyo bw'omanga oli mutesitesi wa bivulu ekivulu kyakusala nga tekyabaayo tugenda kukwogera bwe tuti ekivulu kyo bw'obanga aliyo kiranza okugenda mu lockdown toyinza kubanga walanga kivulu nga tuli mu lockdown. Oteeka okubanga walanga ekivulu nga lockdown tennabakola kujja. Nkuwa example waliwo shows nyingi ezaali zirangiddwa oteeka okuba ne receipt eya TV watoyinza kugamba tutwalanga oteeka okuba ne receipt gy'okubira ebipande toyinza kubanga olimbi oteeka okuba nga booking venue nti twali tulina ekikadde ku Serena nga ddala kirange ku Serena ekikadde ng'ekifaananyi okiraba kati gugamba tyadde show tejja kubaayo. Waliwo show eyali ya Eddie Kenzo nga yali egenda kubeera mu airstrip yasasula ekifo yasasula ebipande yasasula ebyuma ne okirabira ddala nti yagenda mu loosi ero gye bayita loosi. So sigamba nti bwe tutatoka mu gwokusatu nga already lockdown tugiyingiddemu nali nina ekivulu kinjagala okuyiiya nga kya mwaka gujja naye kati nange binsazi awo oba olimbi. Abantu bano abalina ebivulu bye bali balanze be bagenda okuscrutinizinga okulaba nti ekintu kyonna kiba kituufu. Sente mugenda kuba muzenkanya kuba waliwo n'ayinza okuba nga yali yategeka Kasese. Mugenda kuba mulaba buli omu nti anafuna nnyingi ow'e Kampala oweeni tumuwe butono. Nsuubira nti doozi y'omusujja eba y'emu. Okugamba nti twagala okukuyamba ekitegeeza nti twagala okukuwa ze wandifunye kubanga tubeerawo te person abantu kankugambe nga tonnakola kivulu ogenda n'osinga ebintu byo ng'omanyi kivulu kijja kubaawo. Ekivulu bwe bakigaana biri bye wasinga bye babikoze ki bye babigenze n'oli bwagamba nti kale katukuweeyo akatono nti bagamba nti kyandiba kale ng'oki bw'omubi omweru nti gwe yali badde agenda ku zero n'ebizibu kabakuweeyo akatono kakuyamba okuddamu okusituka kubanga oyo omuntu oyo gwe banajjako ekivulu ekyo
bajja musiberuzira wali ogenda okuberuzira nga n'ebyomunyumba babiwambye obulamu bwe budde mu buffe kati twagala okuyiya butaba bagenda okikola okuyamba abantu nga tetuyambira mu mazima nga si byabulimba jjajja twagala tunule ku nsonga y'abadijje kuba badijje tulengera essaawa zino batandise okuba nga beeyisaamu amaaso waliwo nimrod dj nimrod y'omumanyi ne dj daniyo twagala omumanya omutuufu yaani kwawo ngenakola nabo mu meeting ne forum okulaba nti bejoininga together kwanjagala nkugambe mu covid badijje nabo emmere nawe nabo emmere bwe nayita badijje okujja daniyo yeyajja nembagamba